Nkwaniriza nnyo gwe wena tulaba ate ne kwembozi muyugi webali nnyo kutugoberera nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Bato ya Sheebah kalungi ne Ssanyu Sindi enteeka zize zibeerawo yatujjukira bulungi nnyo nti lutwasooka okulaba embeera nga bwe yali mu press conference eyasooka nti kyagenda okuggwa ng'omukyala Sheebah kalungi amaze okugiddukamu nga yeekalakaasizza ngagamba nti tebadde ya bwenkanya n'ebirala ebiringa ebyo. Weewaawo waliwo confidence ku side ya Sheebah, ku side ya Ssanyu Sindi era ekyamwongera obuwagizi ku social media nawulala yonna, oba oliawo nti abantu bali tebakisuubira. Weewaawo nti mu kusookera ddala nga press conference tennabaawo nti abantu baali bakkiriza nti Sheebah kalungi asobola, Ssanyu Sindi asobola, era nga buli omu alina abawagizi be. Naye okuviira ddala press conference yabeerawo, abantu abasinga baakiyita nti kyali kyakulabisa omukyala Sheebah kalungi, era okuva olwo obuwagizi eri Ssanyu Sindi ne bweyongera, era bingi ebize byogerwa nti oba oliawo Sheebah kalungi yalaga obutiitiizi. Kyagezaako okuhypinga bato egenda okubeerawo olunaku olwaleero, egenda eriwo eside yawo ku Kololo airstrip, kyagyongera okugihypinga because yaliwo nga bagyogerako naye ng'eri wansi, ne press conference eyo eyaliwo yagyongera amaanyi nesobola okubanga eyo abantu bongera okugyogerako okutuusa lwe byaggwa. So wabadde wayisewo akabanga nga press conference eyo ewedde, wetwogerera this week mu wiiki ya Bateno yennyini wabaddewo press conference yabadde ku TVM, era kumpi ekintu kyekimu kyekyazeemu omukyala Ssanyu Sindi nayongera okulaga confidence n'amaanyi na buli kimu kyonna, enziramu y'ebibuuzo yadde bimubuuzibwa omukyala Sheebah kalungi. Simanyi lwaki nti ebibuuzo byasinze nnyo okubuuzibwa, simanyi lwaki nti Sheebah kalungi yasinze okubuuza nnyo Ssanyu Sindi ebibuuzo, kyesaategedde bulungi nnyo, naye ng'era abatunuulizi b'ensonga bagamba nti kyagenzera okuggwa ng'omukyala Sheebah kalungi bamaze okumuwuttula. Naye bingi ebirabise okuviira ddala ku bato eneesembyeyo, wabaddewo engeri ya kyekubiira okusinza ku batunuulira ensonga, naye kanyini bw'obanga obadde ogoberera. Abamu bagamba nti nno Zambali yali MC ayageza kukulaga kyekubiira mu press conference eyo eyisembyeyo, ng'ogyeko ekyo waliwo byabadde olunaku olwajjo mu kwetegekera bato eno ku kifo kwennyini Kololo. Badde bamaze okukola stage bulungi nnyo, naye nga waliwo kye bayita sound testing, okutestinga sound na biki byonna, because wabeerawo okuyimbamu, okumanya amaloboozi gagenda kulika gatya, kinaabeera kitya, abayimbi bennyini nga bye bakyebeereramu. Kaakati Ssanyu Sindi ye ategeeza, agamba nti abategesi bamutegeeza nti ebyuma katubiyite ye backline, ebyuma ebikubwa ku live, bamutegeeza nti bye bajja okubimufunira ye ku ye. Agamba nti bamutegeeza nti yajja okubyefunira, era ebbanga lyonna abadde akimanyi nti ebyuma ebyo bannaffe abategesi bajja okubiteekawo, yajje buzi n'abakubi be bakube bayimbe baveewo. Kakati olunaku olwajjo lwatuuse mu budde obwakawungeezi, in fact nga n'okweteekateeka kuwedde, bagenda kukola sound test. Ne bamutegeeza nti nnyabo, abategesi ne bamutegeeza nti nnyabo tetujja kusobola kukuwa byuma, era ebyuma ebyo gw'olina okubyefunira. Jjukira obudde buweddeyo, ebyuma byakunoonya bunoonya, ani abirina, bani biriwo ebivuga obulungi, biki ebinaakuba obulungi, because bangi ababirina, naye bisobola okukuba show bato nga bwegenda okubeera. Oyinza okukanga nti nno biba bitono, byakunoonya bunoonya nti bino binaatukolera oba tebitukolere. So kyatuta obudde, naye ng'ate kigambibwa okuba nti naate ye Sheebah kalungi ye yategeezeddwako mu budde, era ebibye nabeeta nabiteekawo mu budde ne bibeerawo. Ssanyu Sindi mu kutambula okunoonya ebyuma okubireeta okubiteekawo ebya backline, okusobola okuba naye akola sound test, obudde babadde bugenze, era yasobodde okubireeta sound testing n'agikola. Wabula wakati awo ng'akyali mu sound test ayimba, abategesi gye bavudde ne bamugamba nti nnyabo, obudde bugenze n'ekirala, generator eno yeetaaga okuwumula kuba enki erina okukola, so n'olwekyo komaawo. Oba oliawo ekintu ky'omuntu abadde yeetegese obulungi nga Ssanyu Sindi okuba nti nno kiba kisobola okumuggyako n'okumutataaganya mu neeteekateeka ye ng'omuyimbi,
because omuntu okuba ngo badogeza ku testinga sound wala buto munakikola abazinyi bo banatambula batya ku stage bagenda kukikola butya bagenda kutambula batya bagenda kuzina batya bagenda kulabika batya nti kisobola okujja ko because ebimu mubate mubikoze ate nga bebe bali mu kola eggolo limu temusobola kubikola ku lunaku lwa show kwennyini tonza kuvayo no government ate kakati abantu kikoleko ku machawo nga batona bakuyingira tekisoboka abiba birala nnyo era muba muntegeka ndala nnyo za show olunaku olwo so kyatataganyiza mukosanyu sindi okuba nti nno abategesi nabo ku side yaabwe balazemu kyekubiira ku side ya sanyu sindi era kyamuletedde okutyamu because labo olaba nti bwe tudde mabega ne ku press conference kwennyini era kyekubiira oyo yaliwo nga bwe nkunyonyodde bangi abaakiraba of course omwami wa Sheebah omuntu yaliga omwami wa sanyu sindi omuntu yaligambye nti nno nti ate yaliyogedde kine kenyini mu interview naye yakyogera era nagamba nti yategeeza nti ekyamujjayo okukuba akama sanyu sindi ng'ali ku floor oba ng'ali ku katuuti we baali babookeza ebibuuzo mu press conference nti kwali kujja kuwa courage mukyala we sanyu sindi n'okumuzaamu amaanyi amugamba nti ekintu kakati wetuli olabika ng'okikutte nenga ekyo yakikola oluvannyuma lw'okulaba nti waaliwo kyekubira yali agenda mu maaso okunyigiriza mukyala we yenayagala ajje awe courage mukyala we sanyu sindi so kakati of course bingi ebigenze mu maaso bw'otunuulira omutimbagano bw'ogenda ku TikTok bw'ogenda ku Facebook bw'ogenda ku WhatsApp abalina WhatsApp nti olaba nti amaanyi eri Sheebah kalungi gayitiridde nnyo amaanyi mangi nnyo I don't know why because abantu buli mayogera kike era abantu laba nti bawadde nnyo sanyu sindi support Sheebah kalungi mukyala muyimbi wa kabyera abaddewo naye abantu abasinga bagamba ku social media bongo ku social media abasinga bagamba nti sindi alabika nga ekintu akikutte waliwo omugwe nalabyeko yagambye nti no bw'obanga oyagala okukola ennyo nga Sheebah kalungi akwagaza okukola ennyo obeere wakabi ofunemu akasente ozimbe ennyumba okole biki naye nti ate bw'obeera nga oyagala okubeera omufumbo ate ekyo kyo kirekera mukyala sanyu because akikwagaza bw'atandika okugenda ku famire ye omwami we Prince ne famire ye yonna olaba nti abasuuta akwagaza ate Sheebah kalungi obanga atandise okugenda ku nnyumba ye naye kennyini era agikwagaza so katusaba olunaku olwaleero kye tulinza okulaba butya bateno bwegenda okuggwa naye simanyi era nga Seguya bwe yayogera nti tuyinza okumaliriza nga kalya y'omu esse eyinza obutagwa kuvaawo because mukyala ayimbidde ebbanga ngamba Sheebah kalungi nti kalya yinza obutavaawo naye oboolyawo eyinza okukkamu simanyi neteekateeka ebadde etya era wabaddewo okutya ebigambo bingi byogerwa nti balowooza nti noboolyawo yaliva ku stage naye nga tebogerageranya hits ennyimba ezibadde ezakabi nga tetufuddeyo ku butya bwe zayimbibwa Sheebah kalungi ennyimba nyingi asinga ku sanyu sindi ennyimba ennyingi hits ennyingi azimusinga weewawo nti ate bwe tudda ku bya performance amaloboozi na biki byonna ate awo sanyu sindi amukubisa akaganga so katulaba olunaku olwaleero ndowooza kiyinza obutaba nnyo kya kulaba nti ani alina nnyimba nnyingi kiyinza okubeera naye asinza okukwatirira stage ani asinze okusanyusa abawagizi be ani asinze okukola ebyakabi ani asinze okukyamula so bye tugenda okugezaako kungera okutunuulira nabuti ani asinze okuba live because eno show egenda kubeera strictly live bwegenda okubeera enteekateeka nnungi nnyo buli kimu bakikoze abagezezaako abatesitesi bagezezaako okuba nga abateekateeka bulungi nnyo naye nga wetwogerera essaawa zino show egenda mu maaso sanyu sindi Sheebah kalungi bali kukolola awo mu bato bingi ebyogeddwa bingi ebigezezaako okutunuulirwa ku bato eno simanyi gwe oli tiimu ki osooka okuteeka ku comment yo mu comment section yawo wansi awo n'oteekawo gwe n'otubulira oli tiimu sanyu sindi oli tiimu Sheebah kalungi tumanye gwe oli tiimu ki ku side yo naye nga abantu bangi bawadde obuwagizi bwabwe weewaawo nti bingi badde bijja byogerwa era abantu bagamba nti nno nti okusinziira sanyu sindi ng'egyabadde addamu ebibuuzo bye confidence na biki byonna oluzungu because nalabyeko nabagambye nti kati omukazi amukubisa buganga oluzungu lwakabinya oluzungu lwamaanyi naye nga tukijjukire bulungi nnyo Sheebah kalungi azaatugamba nti ye teyasoma azaakyogera nti ye mwana wa street abaddewo ebbanga lyonna era mu ebyo ebimu oluzungu lwalina lutunze kale katuluyite nti olutonotono oluzungu lwalina
yaze alweyigiriza ye yekka na yekka. Alweyigiriza atya? Azalweyigiriza mu kusoma obutabo, azalweyigiriza mu kulaba firimu, azalweyigiriza okulaba documentaries n'ebirala byonna oluzungu lwalina. So ekyo tusobola okukitegeera. Kyekiringa omuntu anza okuva na sekerya Eddie Kenzo, mbu Eddie Kenzo akubye embogo, Eddie Kenzo tamanyi luzungu. Oba weesumba wekka omutwe because Eddie Kenzo ne kennyini akyogera. Agamba nti teyasoma. Era n'oluzungu lwagezako okwogera essaawa zino, lwe luzungu olwo luyiga obuyizi, lwe yeeyigiriza awa n'okukopa abantu abalala n'abayigirako. Okitegeera? So nti tulina okubitegeera. Nti singa omuntu aba avuddeyo, katugeze wano waliwo abayimbi abasomye. Bawayiki benda. Singa wayiki benda yavaayo n'ayogera oluzungu olutali lutuufu, kituyita okuba embogo. Nti bw'avaayo wayiki benda n'akuba embogo. Oba okyayinza okuseka. Naye ate n'okusekera oba nakuseka mpola because si lulimi lwe. Olulimi oluzungu oba olungereza tuyiga luyige. So kale ate bwe tudda ku Sheebah kalungi, Eddie Kenzo type, nti tekiba nnyo kyamaanyi nnyo kuvaayo n'oseka nnyo n'ogamba nti bananga akubye embogo because nabo bennyini boogera bagamba nti twasoma. So bye biriwo, debate ziri okwo, abamu bagamba nti okola ensimu ne weemiza n'obeera wakabi kyekisinga obukulu nti ne bw'oba tosomye ebisigadde bisobola okujja. Ate bagamba nti naye wadde nga kasente kabeerawo muganda wange, naye ekigambo kubugumizibwako ate nakyo kikulu nnyo. So kati tuli awo tulinze kiggwa leero, tulaba olunaku olwaleero, ani anagenda okubeera owakabi, ali kuki. Ndabika abayimbi bangi nnyo. Spice namulabyeko ng'agamba nti nno eno si bato bubato. Spice Diana tukuba tujjukira bulungi nnyo nti Spice era y'omu ku bakyala abazze ne bayimirira mu bigambo ebibaddewo, era yalagako nti nno oba oli awo ali ku sayidi ya Sheebah ya Ssanyu Sindi okwawukana ku Sheebah kalungi. Tubamanyi ebyabwe, entalotalo zaabwe ezo ez'ekikyala ze babaddemu, na biki byonna nkakaza nti nno zo obigoberera. So kuno yavuddeyo nga talina sayidi. Nagamba nti nno kino kiraba ng'obuwanguzi eri abakyala. Si bato bubato nga bwe tukiraba nti bato bubato, naye waliwo obuwanguzi mu bakyala ku kigenda mu maaso because nti be bakutte essaawa zino. Ndabyeko awo omuyimbi Little Boss, namulabyeko awo aludde okutuwayo akayimba. Ninaye namulabyeko awo naye ng'ataddeyo ng'agamba nga yeebuuza nti kati awagiraani, naye ng'ategeeza nti bato ya leero ne kati awagiraani. Omukulu Eddie Kenzo mwogeddeko awo owa Federation, naye y'omu ku bavuddeyo olunaku olwaleero, naye n'abaako byayogera ng'agamba nti tugenda tubawagire abayimbi abo bombi ku bato olunaku olwaleero. Alien Skin naye era y'omu kubanga tujjukira nti Alien Skin naye ebigambo byali bingi awo, atujjukira ku show ye n'omukulu Palaso, naye waliwo nti abayimbi abamu abadda ku sayidi ya Alien Skin, abandi badda ku sayidi ya Palaso ne beetemamu awo. Naye ye ku luno agambye nti sijja kwetemamu, just agambye bugambi bantu bagende bawagire abantu bano Sheebah kalungi ne Ssanyu Sindi. So kakati bato yanaku lwaleero bato eyaliwo battle of the champion wakati wa Bebe Cool Big Size ne n'omukulu Bobby Wine. Bebe Cool ne Bobby Wine eyaliwo. Tujjukira bulungi nnyo nti abantu bo baasalawo bye bayogera babyogera era bayogera ani asinze. Naye y'emu ku bato ezikyasinze okubeera ez'akabi ennyo ezayuguumya. Weewawo nti waliwo oluvannyuma olwo bato ya Good Life ne Bebe Cool, naye wadde nayo yayuguumya, nate bato yasinga okuyuguumya yali ya Bebe Cool ne Bobby Wine. Era abamu nakati essaawa zino bakyebuuza ani yawangula bato eyo. Weewawo kati ebintu bigenze bikyuka nnyo, naye abamu bakyebuuza nti ani yawangula bato eyo okusinziira ku byakolebwa. Okujjukizamu akatono ku bato ku stage engeri yakolebwamu nti baatuuka n'okuteekawo akatimba akabaawula. Akatimba ako nti mu kubaawula nti omu tasobola kudda ku sayidi ya munne okujjako okuyimirira ku katimba n'aba ng'alengerera oli eri naye nga alengerera munne eno. Nti baateekawo ebintu bingi nnyo ebyali bigezaako okulaba nti omuyimbi mutasobola kuva eri kudde because kisobola okubeerawo. Tulabyeko wano eno mu mawanga ag'ebweru nga abayimbi beekuba ebiso, abayimbi beekuba amasasi. Nti tomanya kisobola kubeerawo, omuntu basobola okuba endongo n'atabuka n'abako kyakola munne ekibi. So akatimba kabaddewo naye ku luno wano sikalabyewo nnyo. Ndabyewo obulabiro kuba nti bo bazimbye nnyo stage ennene. Bazimbye nnyo stage okubeera nti stage yo nnene nnyo. Just ba MC bagenda okubeera wakati okulaba nti omuyimbi omu abeera side eno n'omulala abeera side eno okulaba nti music atambula. Naye nga
ku battle ya Bebe Cool champion of the battle of the champion Bebe Cool ne omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu Bobby Wine eyebiseera ebyo nayo yali yakabi yayugumya wo sente bazikola naye yali amaanyi nnyo ekyenkanidde awo so nkatusuubire nenegezeza ko kuyugumya naddala muzi press conference ku social media eyugumiza etaddewo okugamba industry baddemu omuliro tubadde tulira okubeera n'omuliro ogwo mu industry era nze bujjo mbadde nkyebuuza nti bannange omuliro gwakoma ku basajja bali abasatu ba big 3 ne bwe tugerera essaawa zino nti Sheebah Kalungi n'omukyala Sanyu Sindi bagezaako okuteekawo ko omuliro mu industry nolaba nti ekyamuse ebigambo bingi ndibotuka ku TikTok omuliro kweguli music industry si bya bufuzi nabyo bibaddewo nti mukulu Robert Kyagulanyi Sentamu tubadde tumulaba ng'atambula nabyo bibaddewo naye nti olaba ne industry tuteko etundutundu ku side y'okuba nti no ewambye social media side yawo so katusabe kibeere bwe kityo kisigalewo kitambule bwe kityo kubanga emabegako kaawo industry badde esirise nnyo kubanga bw'otumye kati n'ombuuza nti katulimba kisabwa zino oluliwo of course tubaddewo n'ennyimba naye nga zigezaako obugeza kati nga bwolaba Chekecha olwagweni Nwagi Vinka ne Karukasiita nti we lugezaako kubanga lukubakubaawo olema namakulu alina akayimba akapya naye nako kali awo sika kwegamba nti bw'otula mu industry tulabawo nnyo oluyimba lwa amaanyi naye bwe tufuna ekintu nga kino ekya battle of the champion naye kangiyite battle of the champion battle y'abakyala neeriwo bakyala ababiri ab'amaanyi olaba nayegezezzaako kwayipinga ekintu kino nayesobola okuba nga ekiyimusa okukiteeka mu bbanga waliwo wange yambuuzizza nangamba nti kino Jeffrey tekiyambye Sanyu Sindi okudda engulu because Sanyu Sindi tabadde na luyimba lugamba nti luli awo n'oluyimba lwalina essaawa zino olupya lwe yatadde nalwo si luli awo nti lw'amaanyi nnyo nti lukuba oluyimba lwa Sanyu Sindi bw'olugerageranya n'olwa Sheebah Kalungi olwa Sheebah Kalungi baluyita taito njerabidde so bw'ozigerageranya ennyimba ezebbiri olaba nti Sheebah Kalungi lugezezzaako okukuba bw'ogerageranya n'olwa fire olwa Sanyu Sindi bw'ozigerageranya olaba nti olwa Sheebah lugezezzaako okutambula okutaito njerabidde lugezezzaako tebatusobola tonsobola something like that olaba nti lugezezzaako kubanga lutambula bulungi nnyo bw'olugerageranya n'olwa Sindi naye tekitegeeza nti nno nti Sheebah Kalungi asobola okuwangula Sindi akyasobola okuwangula Sheebah Kalungi akyasobola okuwangula naye bw'ogerageranya kati bwe tudayire ku kibuuzo kyambuuziddwa nti olowooza kino tekiyambye Sanyu Sindi okuba nti abantu babongera okumuwa attention okuhypinga because tukkiriza nti ebbanga ddene ebbanga libadde liyiseewo nga Sanyu Sindi talina luyimba emirimu gibadde gimututte nnyo egya federation abadde nnyo emirimu gya federation bukulembeze n'ebirala byonna tibadde bimututte nnyo bukatikati bugattako obufumbo kuzaala okulabirira mwami nti bibadde bimututteko ettundutundu nga music takyamuwa budde so tukkiriza nti ekiseera kino wekijjidde ekya bato kimuyambyeko kati kyekiseera agenda okusigala mu music atukuba endongo eyakabi afune ennyimba ennungi afune agenda baproducer abalungi asobola okuba nga ekintu kino nga tekikka because waliwo ekibuuzo kitera okubuuzibwa nti kakati kino okikoze naye kati kyekiddako era ne Sanyu Sindi tumubuuza oluvannyuma lwa bata eno Sanyu Sindi kyekiddako Sheebah Kalungi yewali endo nga badde agikuba mu kisaawe mwali yeti tetuyinza mubuuza nnyo nti kati Sheebah Kalungi kyekiddako because tukkiriza nti ye abaddewo ennyimba azina buli kimu abadde agezaako okukola ki okukikola ng'akitambuza n'omukulu Diriisa so mbeebaza naye kati ekibuuzo kiriwa Sanyu Sindi nti bata eno Sanyu Sindi ng'ewedde kiki ekiddako so katusabe Mukama amuyambe akube endongo etambule bulungi nnyo ku side awo naye nga amaanyi mangi nnyo kakati ate ye Sheebah Kalungi ekibuuzo kyenza mubuuzibwa nti bata eno emulekawa bata eno emulekawa naye katumusabire tukkiriza by the way esobola abantu abasinga bayinza okulowooza nti nno bata eno esobola okumuleka ng'emutoddeko ettundutundu oba mutoddeko percentage ennene okusinziira nga bw'ayimiridde naye ate kisobola okubeerawo ng'ewedde ate neba ng'emwongeddeko bwongezi
newankubadde nti nno abantu abamu bagezezaako okugamba nti nno Sheebah kalungi ayagala nnyo okukakasa abantu nti wakabi, ayagala nnyo okukakasa nti waali, ayagala nnyo okulaga nti nno w'amaanyi, naye era tukkirize w'amaanyi because omukyalo oyo hasla bwe tutunuulira abakyala abeewaddeyo abadde ab'amaanyi abasolinze mu mbeera yonna n'eŋŋendo zaabwe ng'ogyeko Sheebah Natoolo, waliwo abakyala abakoze ennyo Sheebah Natoolo nga jasayambiddwako obuyambibwa naye nga ettunutunu ly'amaanyi gonna ligabadde gage. Bw'ogyeko Sheebah Natoolo ndowooza tuyinza okuleta Sheebah kalungi oyo nti abadde mukyala hasla, akoze okulaba nti abeezawo obulamu bwe, akoze okulaba nti yemirizawo ng'omukyala mu mbeera yonna n'asobola okukikuba. Era tukkiriza nti muwanguzi ng'omukyala era wakabi. Naye katusabe bato eno emutambulira bulungi nnyo, esigale nga temutoddeko nga wakabi, ate n'essanyu sindi naye asigale nga wakabi. Kakati ababadde ne side ndabyeko omukulu wange Wisdom Kaye, ndabyeko abayimbi abamu nga abamu mulimu abayimbi abamu abalaze side, bannamawulire nammwe kibuzo kisobola okubeera nti nno kibalekawo ku side ya ssanyu sindi because ndabyeko bannamawulire bangi. Simanyi kikyabanyiiza ku side ya Sheebah, simanyi kikyanyiiza b'amawulire, simanyi Sheebah kiki yakola kyanyiiza b'amawulire, kubanga abamu ndabyeko nga amaanyi bagalaze nnyo nga bagatadde ku side ya ssanyu sindi. Simanyi naye kibalekawa because bato yegenda kuggwa, naye omuyimbi asigaddewo akyayimba, ate namwe abamawulire omulimu gwe musigadde mu gukola. Kati ukitegeeza nti ssanyu sindi Sheebah kalungi ajja kubeerawo nga nabatunuulira abayimbi abamawulire abamu babadde alowooza nti no babakyaliibe, babadde alowooza nti bamwagala, babadde tasuubira kuba nti nno tebamwagala. Kale ekifaananyi amaze okukifuna era ajja kuba abatunuulira, ajja kubadda ku bbali amanye nti nno kati ono gayi tanjagala, ono gayi ampala n'okusinziira ku bibaddewo mu nteekateeka ya bato n'ebirala byonna. So kyendowooza nti nakyogerako kemabegako kaawo bwe nakyaza Guy Simon Rock nti abamawulire okuvayo kulaga side tekyali kirungi bulungi, tekyalaga professionalism. Waliwo kyekubiira side awo, kyekubiira oyo asobola okubeera omulungi n'okulaga, naye bateno bwe bwewedde kirekawa Sheebah kalungi n'abamawulire era baba bagenda kutambula batya. Kitegeeza nti no bonaddanga ku TV oba ku radio oba ku social media platforms izo n'obako kyoyogera ku ssanyu ku Sheebah kalungi n'obako endowooza yo gyowa nti abantu basigala bakulabira mu kifaananyi kiri nti oyogera tasobola kugenda by'amazima, kubanga ne bwe bali bategeka bato yalaga kyekubira yaliwa ssanyu sindi teyagala Sheebah kalungi. Okitegeera nti era bwe kidira ku side ya ssanyu sindi nti era ne bwe banga obadde muwagizi wa Sheebah kalungi era naye n'okiraga era bw'otuuka okubako n'endowooza yo gyowa oluvannyuma era baba bagamba nti oyo twamulabirawo wa Sheebah kalungi gwe yawagira mu nteekateeka za bato, kitegeeza tasobola kugenda kintu kituufu ku Sheebah kalungi oba ku ssanyu sindi. So kireetawo obutakwatagana wakati w'abamawulire n'abayimbi, naye nga bw'obawo ensonga ennene Sheebah kalungi gye wakola yanyiza ab'amawulire, tukkiriza era tusaba ogyetondere, otherwise ebintu si byangu nnyo, si byangu nnyo. Naye katusabe bato eggwe bulungi nnyo. Abantu wetogera essaawa zino batandisedde okweyiwa ekkololo, abantu bangi nnyo nnyini ddala batandise okuba nga beeyiwawo tiketi ya mitwalo 3. Simanyi lwaki ndowooza bagiseddera okuba akasente kateereddwa mu kangi because bwogerageranya abayimbi bano tosuubira ssanyu sindi because n'okukyogerako yakyogeddeko n'agamba nti bamutuukirira aba Victoria University era ne bamuwa akasente akalungi ddala akamusikiriza okukola bato, era ensonga lwaki waali ate nga tukkiriza nti no ne Ambassador Victoria University omukyala Sheebah kalungi n'akasente takamuweebwa nako nga kalungi ddala. So kyendowooza nti nno ate nga nentegeka bwolaba nti nno ekisaawe kololo eya strip okugipangisa sigamba nti oba miliyoni emu oba miliyoni 2 akasente kawererako ddala. Kyokka ate bw'ogattako stage ebikoleddwa saawu n'ebikibira n'ebirala byonna byonna kulanga olaba nti bataddemu ssente nnyingi. So ndowooza nti kiri wathe okuba nti nno basabye emitwalo 3 okgenda mu bato eyo. Katusabe busabi kitambule bulungi waleme kubeerawo olutalo because tuyinza okubeera wano newekanga nga mushow wakati nga abawagizi ba Sheebah Olik n'abawagizi ba ssanyu sindi
King Asof abawagizi ba King Asof n'abawagizi ba Queen Kama nga bekumyemu ogutaaka n'olabawo ebikonde ekkololo banalumanya ne basalumanya ne balugenderamu naye nga bwe waliwo nti nno waliwo ebyokwerinda bwe biri gulugulu poliisi yakikute mudda ab'ebyokwerinda bonna bwe bali awo atukkiriza nti nno kigenda kuggwa mirembe kigenda kuggwa bulungi naye nga kyotasuubira kwe kuba nti nno bato yobweggwa nti Ssanyu Sindi asobola okukolagana ne Sheebah kalungi era kijja kutambulira awo nga bw'olaba ekya Bebe Cool Bobi Wine nti ne bato era ne bwe yaggwa nti basigala basika omugwa buli magamba nti nze nsinga nze wakabi tonsobola nze nkusobola tonsobola okitegeera nti era ebigambo byasigala bingi nnyo n'okutuusa kati tebakwatagananga era tukkiriza nti Ssanyu Sindi ne Sheebah kalungi era tewasuubira kukwatagana because kati bo balina ezzalawo onagamba asinga ono onagamba tonsinga nze nkusinga onagamba nakuyamba onagamba nti kale wannyamba nekyonyambako si ekyamaanyi okitegeera so kiraga nti nno obusungu bungi nnyo buli wakati awo kyotasuubira nti basobola okukeera ku makya ne bakwatagana ekyo kyo tekiriiwo naye nga bato ya leero katulabe omukyala Spice Diana simanyi muyimbi kigo tuyinza kumuwa omanyi ebigambo bibadde bingi nnyo simanyi ndowooza oba anaabawangudde simanyi kubanga singa Sindi awangula bato eno tuyinza okumuteeka tuyinza oleeta Spice Diana ne tumuteekawo ne tumugamba nti no Spice Diana kwataganamu ne Ssanyu Sindi kisoboka oba amaanyi matono singa Queen Kama abagiwangudde tusobola okuleetawawo Spice Diana tumugamba nti mubiisanye I don't know oba tumuwe muntu mulala tumuleete Kalona Ntongo kiba kigatta tumuwaani naye katusabe katusabe bate netambule bulungi nnyo naye nga kyensinza okugirabamu kwe kuba nti nesobodde okukwayipinga okuteekawo ebbugumu mu music industry nze lyendowooza nze nga nze eribadde likyaludde okubeerawo ebbugumu eribadde likyaludde okubeerawo mu music industry era kyembadde nsabirira bulijjo so likomyewo bingi ebaddewo ebyokusika omuguwa biki n'owulya nti ono muyimbi alumbye ono simanyi ono yesseno n'amataayi ebyali enskin ebibaddewo awo naye ebbugumu ery'okuvuganya ani asinga ery'amaanyi libadde likyaludde okubeerawo okutuusa bwe tufunye erya Ssanyu Sindi ne Sheebah kalungi era yebbata ekyasoose ey'abakyala nziramu okujjukiza nti waliwo bato ya Bebe Cool ne Bobi Wine era waliwo bato ya Bebe Cool ne Good Life ye Good Life y'abaana bakkiriza naga nti sajja kyabakubya omuziki eyo yaliwo nayo neggwa naye lubadde tewabeerangawo bato eyaddala tewabeerangawo bato ya mukyala na mukyala eno yesoose era mu byawandiikibwa mu byafaayo twamaze dda okuginootinga twamaze dda okugissaawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda ekkololo air strip waliwo bato ya Sheebah kalungi ne Ssanyu Sindi okuyingira gyali emitwalo 3 ordinary so yamaze dda okuyingira ebyafaayo kyetukkiriza nti nno kyakabi nnyo kusaidi awo anzikiriza nga sinaba kusiibula nkujjukizeeko abanaffe aba Fit Club bali awo ku Kyebusaabala mugenda bukole ku dduyiro waliwo gym weeri massage waali bamukola bulungi nnyo bakola waliwo steam waliwo sauna so tuukawo okubanga obulamu obuzza bujja bw'otuuka ku Kyebusaabala awo ku Sherokas tandika kubo eri Busaabala otambulawo katono waliwo supermarket bagita tya anti supermarket bw'ogiyitako eri ku mukono ogwa kkono bw'ogiyitako waliwo akazimba akaddako akakalina akaliko ebyafanica abatunda ebyafanica batunda mifaliso ebyomunju ebyomu kisenge bw'okayitako ojja kukola ku kizimbe kuliko amaduuka amangi ennyo so waggulawo mukalina bwe tubeera buli kawungeezi Monday to Sunday okuba nga tukola ku dduyiro nga tunyumirwa SMP Tours and Travels abali awo ku Nakasero okulirana Akabozi ku 2 ne Radio 1 ku kizimbe bakiyita July Complex bakola ku nsonga za kutwala abantu bweru so tuukawo ogenda batuukirire abakolere ku byokugenda wabweru nsi kijogala okugendamu bogamba bo bakwaniriza tuukawo ogendawo abasokolera ku byentambula z'ennyonyi bagobera ku passport n'ogifuna bagobera ku air ticket bagobera ku visa byonna babikolerako bulungi nnyo bakubukengera hoteli mu nsi yonna gy'oyagala okugenda bakulambuza mu nsi yonna gy'oyagala okugenda
atenga ne wane wafeera babikolako bulungi nnyo bebanafa ba SMP Tours and Travels bali awo ku July na complex mu kibuga Kampala wakati na kaseera awo okulira na Radio 1 na akabozi ku 2 side yawo ku level is it level 1 kwe bali side yawo osoba kubira ku namba yabwe eri awo ku aposta kabwe ku Embozi mu side yawo so we bali awo bagendayo bajja kutambuza bulungi bajja kukolako bulungi ensonga zonna zibeere kiriya nzikiriza nkusiibule ezejo from Mayanja aka Mr. Wagwan ku Embozi mu UG. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere malidadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 597 bosobola ogenda wali ku office zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel